Abatuuze b'omu kabuga k'ewa Bigalo ku njegoyego z'ekibuga ky'Emityana baguddemu ensasagge enkya ya leero ekizimbe ekimu erudde eyo okubadde amaduuka bwe kigudde ne kikossa abantu babiri. Abalumiziddwa kuliko David Lumansi ne Gregory Arinaitwe nga bano basuubuza babadde bakolera ku kizimbe kino era baddusiddwa mu ddwaliro nga bali mu bulumi obutagambika. Tubadde tuli tutudde mu shed ekizimbe tugenze okulaba nga kiwona tukeerirwa kuba nti ekinyambye nze mbadde nsembedde ku kisenge kati sikoseddwa nnyo mpezi munnange abadde atudde wakati mu bbiimu yekimukubye nnyo badde ntudde awo nono munnange abadde atudde kati nze ngenze okulya nga kikola kinga kiseka bwe kisese nze nenziruka nga nzira eri munda kati bo ne badduka nga badde ne bannange ababiri ababaddewo wano. Nnyini kizimbe kigudde Juma Kawuki oluwulidde ekituuseewo n'atakako kakola tondeka nnyuma ebinaddirira bimugwe bugwinkoto. Abatuuze bategeezezza nti Kawuki yaweebwa dde ensimbi okuva mu kitongole ky'enguudo Kiyunira okuggyawo ekizimbe kye kino oluvannyuma lw'okukosebwa nga bakola oluguudo lw'Emityana wabula yasalawo kuzikolamu birala. Kibasooka ne batomera ennyumba wansi empagi ne zikutuka seminti n'ayiika teyafaayo okukimenya yalekawo kireke kinafuye ekitenda ne kigwa. Abazimbi balabika bakozesa seminti mutono ate nga n'okuba nti tractor ezakola oluguudo luno zanyeenya nnyo ebizimbe ne binafuwa. NTV weebiridde mu kifo kino nga poliisi tennatuuka naye nga bo abantu baatandise okukoona ekizimbe kino kyonna bakiggyewo.